Kataso musonyiwa. Namukadde kati nchogedde wano mu kamera kati ku mutima kinvuddeko kati ndi free. No damu no yasama no sesema tolifuna mwami ngo wange. Ekyo kye kikuluma omanyi ku nsi kuno Shalom kankubulira abakazi kwekazi. Naye n'oba ne sente nga tolina bawa kutegeera. Nga tolina musajja oba toli like obulamu buba tebweyagala okitegeera. Bata wali complete. Obulamu buba tebweyagala. Kati nze bawange simwavu koza atulabirira look at me. Alabirira nze asasula ennyumba alabirira omwana we anyambaza. Oyaba mwavu? Nga nyambaza tenze nga sikola nga ndiisa. Kati gwavuma bawange bwavu gwe wegomba bawange kozi bawange ali handsome. Awoma. Beautiful. Ebikuluma bawange mweru teyeyerusa nga gwe. Ate mwana muto musinga n'obukulu bawange ine emyaka 25 ndina 26. Tebamukubbeko ng'omuwanyi nnyo. Bawange si kumuwaana byenjogera bituufu lwakuba Mukama tana musumulula kumuwa sente bulungi. Akala musumulula. Kati kyasinga okukuluma kulangira mbu sente baziwanga balezibiyani. Nze kyasinga okunnuma. Komyawo ate ebyayita byange mbunze nali musiyazi mbu sente mbunezi wa abakazi. Nitobanga ko musiyazi. Simanyi we yabijja. Gwe omuntu abeeranga n'abasajja. Mbu sente namala nagamba mbu najja ne sente nyingi nentandika kati yalabe ekyabasiyazi tekikubye nnyo. Nagamba naye ndina sente nentandika okuziwa abasajja. Enseno yalabe ekyo tekimaze nadda ku bawange gwendina. Eyanzije Magombe yala afudde bawange tata blessing nanjijayo. Kati nze namukadde nali tumwagala nnyo. Bawange namukadde nali sobola kuddamu. I mean singane kati nkyakuvuma naye rekitibwa kya bawange yangamba siddamu kwogerako. Era lero gwe gusembyeyo nali nakublockinga n'okublockinga tata blessing yangamba lwaki omublockinga muleka akulabe nenkujayo era kyobola kati olabe ebyange nange mbirabe ebibyo. Era singa sirwamanze singa sanditegedde mbe wamwe musula kutaka. Wadde naffe waffe tuli baavu. Ewaffe tuli baavu naye nze sivuma abantu ku social media. Osula kutaka wategeeza ki? Tunalabe ennyumba y'abashaddiya. Wakaka sambu yeyo. Rama yagenze Busia n'abijjayo ye ate yeewakanye. Lwakuba eky'omukisa munange lwe bamaze okubijjayo batandise omusondera nawudde bagenda gikuba breast. Nekyenkusaba toddamu kusesemera abantu. Koma kurama. Yavuma mukazi wa Rama mugumba naye nga nawe akanako kewazaala katunula ng'enkima. Kana katona tujjemu abaana. Katerwa ki yavuma. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. Kasore Chigambo, it is happening Kingomanya Oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribing. Kindly turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Yakanda bogu source yakafuna Wi-Fi, yakafuna data. Nze Shalom Haddad Kawesi eranga Oluku Shalom 256. Wembera kusetisiwa kwanze kamba kwa nafa ba Shalom Hisa Services dori abasajja basangibwa ontinda ku Village Mall Mbende wali park na emitanda ku muzikiti abajjanja bisabutonde genda yabagalamani power nsonga za mweziri abala kwongera kusaiza abasajja namwe abakyala ngo oliyeyo mu kusoko ngamba mu kusoka mbandi weti bulungi mbantambula bulungi ne waddakaawo ate nenkala gogwe netago okwogera nawe ku 0705271973 jangu tokujjanjabe onako yalo ne mami ngoseka mama blessing lero ngokuzize enviro tazaba nyimpi lero ngazikuze zikuze natera okusala era natera okusala ogamba ati mama blessing ndi bulungi Shalom ndi wano n'omugenya bantu bakunyumirwa nnyo Brenda Miles wadde otubuzeeko ku Shalom 256 kati nkomyewo wava mu bizigo ebigira ebikola ki buno obugi bwatunda ng'obugeza nali nkola bukozi kalango oba ne wabinywanga nze sina byenywa era bansasula n'enkola akalango contract lwe yagwako sina byentunda mpozi gwe ng'oli oyagala akoga n'endagala erikoza abamu njalo balina empiso zikoza naye nze nange njagala kusala naawe okwesa mu njalo
Tolabe ekibuto kigenze. Kwatanso bikozesa. Nekuba empiso. Era gwengo ya. Ngobiranga ku TikTok. Ya. Nibenda abalanga banampera ba black sugar. Ebiri byaba monjalo Uganda kati bampa nenekuba. Tolaba kigenze. Kati lo kyagenze nange nengamba kamba kubira obulango gwengo oli oyagala koga. Yangu tukoge. Tolaba nkoze. Kalato kutokoze ekisambi. Oyagala kukoga okuba empiso kati nze empiso nazze kuba mu kibuto kyabadde kinene kyalo munga munsekerera. Tebikuluma empiso zo kuba. Tebikuluma bakuweerako kemika endala oba olina okunywa nya amazzi. Okitegera onako oyinza onywa munga ebicupa 3 by'amazzi. Okoga oyagala si kukoga wena ate nze nkoze ekibuto. Tebina side effects. Nedda mukwano. Ele empiso ezo nungi aba batunda bi products bafere. Tebyanoonya bwa kabina face ali nyonya ka face focus. Sebe empiso we kuweza. Omwezi gunatera okugwako ngenda rwala. Chobola face yange focus. Na ebe byo nabikozesa sigamba mbunkuba bukuzi kalango nga biri bi products ebigeza bye nabadde ngamba abantu. Yeah. Oliyo kyama blessing yaddo obuliyo obulambu bugenda butya. Obulamu bulungi munange mbeerayo nga ndabirira mwana wange. Tata blessing yali atya? Tata blessing jali mulungi. Ali ayiri banoonya kasente. Katumbeereyo ne munyumyamuko ate obudde bwankuba. Ntubeerayo ne twetwala nze bise bisinga wembera wakambera ku TikTok ojukira sikola. Tata blessing yayiriba. Yagana okola? Emirimu jambula. Ate angana okola bawange talina sente. Bwe yatwalanga bagunji ebweru banne kuliya jange ebweru. Abagaga kati tomanye entalo zayingide Dubai wale bikompola ense. Ebayi mukaba kati. Ense zibadde zitwala bamalaya zechanzi. Era waliwo n'abaana babiri be nali nawayo genda visa nga zafulumye naye kati Dubai area tabuse tebagenze era bakoze loss. Nabagenda kola. Mbadde ngamba twala. Ogwo musango ekyo kyongere ekyo. Ekyo kwetunda. Brenda Mars ogwo musango sex trafficking. Abaana badde nedda. Wamma abatulaba Brenda tamanyi kyayogerako. Tasitegeera. Obatwala ofune emirimu so bw'amalaayo bayamba okugenda ofune emirimu. Ale kankubuli wemba nfunyeyo company nempa omulimu nenga Brenda tunoonyeze bakadama nsobola kujja mu kamera. Naye wemba nfunye madamu nangamba Brenda twagalayo abawala b'okuteeka mu sente nga banneeko nakyo nkikola. Obweneko si musango. Brenda Mars ogwo musango. Shalom musango. Okay, ekyo kyo sex trafficking musango gw'amaanyi. Nze mayisi musango. Kati ntwala abaana ne bakola emirimu e Dubai ebyabwe. Okay, ntwala abaana kati si kyabatwala. Obadde otwala abaana obayambako. Abaana ngamba yambako ngamba was connection. Naye kati ensi zekyanje ensi zafunyemu obuzibu mugira mulindamu. Nja kubagamba sawa yona nga biteredde. Kati ona bogana abali Dubai bamalaya. Ndina benjogera nabo bako. Bakubulira embeera eri ekyagakompola. Embeera mbi police ebadduka next street ebakyabeera okozi bangamba wali obutakanya ebikompola bijja Abu Dhabi Sharjah eyo Dubai yafunamu obutakanya. Kati baneeko kiringa baneeko kati bakyali ku ma street. Babosa basinga benali manyi baba kwata bakyali mu makomera. Abali bateeka munyo abawala sente nga bebakebera. Yuka wobera ku street otwala customer ne bamukebera kati abo baboss ababeranga munda ngo tute customer bali mu makomera ngakebera kya customer otwala clients no muyingiza mu room kati baboss bakebera ensawo ze kati yamubba atenga boss yabba customer of course juka go otwala customer boss yena abere mabega wakateni kati baboss babakwata sawa zino deira tewachi ali ba malaya pose gwe obayagala mu mabala ya ebya ku street kati street infu Oshegera. Pozi mu mabala eyo. Alaini naye kate yesina yo connection eyo mu mabala. Yeah. Kaza kati baneko bali munnako. Otoro aba affectings. Bagamba batya goka bagokomba. Ge bakomba. Baneko. Abasinga baba kwatamba wazi connection ze one wala obuloji bwa lice kati wala bangamba Brenda batukute twagala connection. Mbasindika ku buloji eyo. Nze nina omutima omulungi. Uli omutima omulungi. Ono muki? Omutima omulungi. Ogulagiriye omuntu agende yetunde. Agende juka neje bamukute wabanga oli Dubai oba Canada ne bakwata ngo obadde okola omulimu ogwe era mba nsobola kulagiriza wembanso. Ogwo omutima sigulabangako. Nze ndina omutima omulungi oli kyambuuza nga nsobola nso amulagirira. No, ogwo tegubeera mulungi. Ogwo okulagirira abantu abeetunda. Ate kati wemba nabiwummula bangamba Brenda wadde wafumbirwa naye naffe tusabire tufune naye sawa zino tunoonyezeyo buluumu. Mu Uganda? Ne wane Uganda nino connection z'abamalaya era mbakubira ne mbagamba eyo wali luumu bangamba tewali. Oli ne mugamba weeyiye. Ate nkulimbe.
Kati bakusasula obafuni. Kanze sigaba connection ya bwerere era oba yagala connection yo bwaneko oba yakadama soka kujjako sente zange mitwala 2 nga sina kuwa mugaga. Ate no mugaga ino okunsasula. Ngo mugaga gasasula mmeka. Wemba nkutwala ebweru boss musaba $10 naye kati obwaneko yanga batebukyali mu sente bakuwa $2. Nga nkuwadde omuwala kati wampa $2 ene Uganda nzo omuwala olusi wenkusasira kugamba mpaye 10 za kiza connection kumbe boss naye nga yagala kukola kikumpaayo wenti wenkola kati ngaba bamalaya bo mu Uganda wanene bo mfunidde omusajja nga Sunny Case waliwo abayingira inbox Brenda tunonyeza yabasajja kati nze nange ekyenkola ngamba oba yagala connection okimanyi Shalom abaana bawala bansese bangamba Brenda tunonyeza ebisajja ebigaga kyoka nga balinga abagamba ndina omugaga nato bamanyonya connections ya bangamba tunonyeza ebishuga daddy kati nange ekyenkola nkugamba nfunirayo $10 wozimpa nga nkunonyeza ebisajja naye bafuna abasajja mbawa baba babeera ku simu yange nga bansumbuwa kati Sunny Case abayagala omuwala process gyayitamu kati waliwo abasajja abayingira mu box yange era nga bamanyi mbeera nnyo n'abawala bangamba Brenda tuweerezeyo ekiwala abawala mbeera nabo era mbawaayo naye omusajja oyo ansabye omuwala simugyako sente just omuwala gwe nsaba sente yampa commission nze nenkuwa clients kati ofunako ku basajja afumba nga akusaba bafunire abawala ndinayo ebizeyi nga 3 era nakabawa ebyo bizeyi nakabiwa obwana buwala ate nga buto waliwo ke bakakwata Dubai ako nakawaddeyo era ne kabeerayo full night ne kampa ekyekumi kyange kati nze mba simanyize bateeseze oba bawadde meka nze kasita gwe omuwala ompa sente zange za commission sikiinaako buzibu ate kati munange mulimo wofuna sente sigaana okitegeera kati wakyanga bakede meyaga bawo bamusanza ino omukazi omulala gwate oba owulira otya bawange nyinza okuyomba bino ebisobola mbadde enyombera ku live nga nvuma oyo namukadde Shadia Wakyagulanyi nga neesibyeko olw'okuba yakwana bawange n'amugaana kati ate olwo wano ku ground nyinza n'okufumita ekiso tugende mpola ona gwogambye onya kyogedde ogera lwe yakwana bawo ani waliwo malaya ye Dubai yetunda dda n'eddiba bagiyita Shadia Wakyagulanyi emazeeko abantu emirembe ku TikTok bawange oba akuluma mwesonyiwe mukwano yali ku street nga yetunda ku Baniyansi kati yalabugama oyo Shadia Wakyagulanyi oyavuma abaana ku TikTok Shadia Wakyagulanyi muntu afa patanza banga yetunda Shadia yali yetundira ku Baniyansi ku street lwe yaddiba n'afuna omulimo mu petition ogwa barista apima kachai oluvannyuma lw'okuddiba okitegeera bujuko obw'amalaya nawe boyina okuba n'omukisa lwe yetunda n'addiba nga tafuna ba clients nafuna omulimo gwa barista kati buli wandaba TikTok zange by then nabadde namu blockings naye kati namujeyo oyo mwana alina obuzibu ku bwongo Shadia Wakyagulanyi walaba TikTok zange nga ndi mu masanyu ng'ayomba wempostinga tata blessing ng'ayomba nga atandika kubeera ku live Brenda wayo na sente nezigwako gwateeka mu bawo sente mukwano era nze ne kati nenfuna sente nziteeka mu tata blessing oba yakuluma akulume sinze yakugamba onyogoga obusolo njogedde wanvuma ku kasimu onvumira ku live lumu Shalom nali neebasa okumanya abantu banoonya ntalo neebase ne tata blessing zayisa wa 7 gw'ekiro eyo malaya enkadde ng'egenda ku live ya Kabaata ng'esasula Kabaata negamba Kabaata kubira Brenda nali njyawo neebasa wa 7 gw'ekiro Kabaata nga nkubira jangu ku live Shadia Wakyagulanyi akuvuma nembagamba sirinaako data woba oyagala teekako data namukadde lwanoonyeza entalo nanterako data wa mutwalo kati lwe nagenda ku live ya Kabaata n'atandika okunvuma bawo mwavu bawo gwamuteeka mu sente Shadia ndi wano okugamba wazaala abaana 4 mu basajja 4 obwana bwo obufaanana bubirama yabukubye ebifaanani nze nina akaana akamu ka blessing ka pretty girl akazungu toyina woonenkanira wavumanga abantu naye nalabye ennyumba yamwe musula mu kifulukwa obeera ku TikTok ovuma abantu naye wamwe muli bannaku weekaza bwekaza neesonyiwa obwamalaya bwakusala nodda mu kutunda kacaayi woolaba nga tebikumaze ng'odda ku live ng'ovuma abantu ate waliwo abakuwaana abo bakusuutasuuta ne bakuwaayo obusente mukwano ndi Uganda oli ku kyeyo naye nkusinga okunyirira ate nkusinga emirembe yes omuwala ng'amaze
yamazeke yamalako emirembe lwakuba bamala omugamba ate wawona nga tata Blessing yangana okuddamu nali ngenda kuvumira mwezi mulamba gwe maskini etundako n'oddiba banange nakyo kiba kisiraani susu nga tetera kuddiba nawe olaba waddiba n'otuuka ku point enoonya omulimo mu bwa balista mukwano weenoonyerezeeko. Look at me nze naawe ani mulungi ekisooka oli mukadde olaba okosa iPhone naye yakuzira obubaka obako wena weesiiga jiiki bannange oleega okuwunya obusolo ate teri mukazi ye yerusa ategeera kati yoyo Shaddy ate bangambye mbolina musoga wabula wavumisiza abasoga naye abasoga bonna balungi gwe nga wafaanana ekiwemene ku wavaawa mbwa gwe oba weesiba kuba soga. Shaddy Kyagulanyi neesonyiwa wakaba ngo bwakaunti bwo babubaninze ate naye oba tolisted bajja bubaninga okumanya oli maskini olya ku TikTok babaninga ku akaunti yako banange kakaba ne katandika okugamba ba big TikTokers gamba ban following otandika okusabiriza nenze mukama yanyamba guno omwaka tuli mu 2026 tondabanga ku live y'abantu nga nsabiriza obanga bansondera kozi ndina omukisa guno omwaka teri kusabiriza walingo oli ebweru waliobera ne Brenda yani Shaddy Kyagulanyi namukadde mwaberako mwenna yali mukwano gwo Renabela Dubai yali taliyo yali Saudi oba Saudi bangamba yali Saudi era nga ali mu kiyumba naye lanze nga mane mu kiyumba teyaliyo katobwa malaya bukoledde Dubai naye ate tosobola genda mu nsi okutandika obwa malaya ngo badde tobukolangako kitegeeza oba wabukolako lwakubanza zi audio nazidiritinga mezo omuwala yangamba Brenda yo malaya enkadde jakuloga gireke oyo mwana buli wayimirira ku street naffe tuddiba wala oyo muwala nali simumanyi audio nenzidiritinga ne namba yesigirina mboyo mwana muloga asiranya abakazi banne katobe eddogo lyatuuka ne limuddira naye n'addiba kwe kubivaamu naye kyemanya era kati akola delivery kozi ntaka kumulaba mu gundi mu hoteli bakuwonya bed space nodda mu hoteli n'otwala delivery nomala nodda mu partition ko ne weebaga partition chichi woba tosula mu bed space ofuna kalumu nga kalimu ekitanda ekyo kyokka kati mwasula nadda ku live n'asesema n'avuma bana babindi banange drama yalyoka n'akuvuma mbwaggwe kati kosirise ku kimwa nobera ku social media n'ovuma abantu ng'oluse wamwe muli bagaga kumbe muli baavu musula ku ttaka tonobiraba tonalaba akayumba kaabo kale ennyumba teyandibadde mbi naye okusinzira ku saidi ya namukadde Shaddy engeri ovumamu abantu mu kifu ky'okuvuma abantu n'ezo sente z'osabiriza genda okubire maama we Brasta ate bangambe nenyoko wanywa omwenge yeefukira mutereeze Rama byonna yabitugambye mukwano va ku bakazi babano oyo Janati govuma mbayina ebizimba mu lubuto oyo mukazi akusinga emirundi 10 n'emirundi 10 kozi tomwenkana tomusinga bulungi okujjako omusinga bukadde bwokka nze ndi tiimu Rama tonalaba olutalo Shalom best nabigoberera namukadde bamutwala oluvannyuma lw'okunvuma jjukira yasookera ku nze ng'akuvumira tata Blessing n'angamba muleke tomuddamu ngali ku live ng'avuma bba wange mbu mwavu yes bba wange mwavu naye si gwamuliisa mwana muto akyanoonya ssente gw'obufumbo bwakulema naye buli we bukulema odda ku nze n'onvuma omanyi w'okwata ku tata Blessing oba onyigiriza ye kifo kyakunvuma agamba bba wo mwavu waba mwavu ky'ogamba gwamuliisa bba wange kisooka muto emikisa kyalina mingi gy'okugagawala ate si mwenzi nga kitaawe we yayendera ku nyoko ne bakuzaala ekyo kiri personal si mwenzi nga kitaawe yes Shaddy namukadde neesonyiwa eno ye last warning yange wadde tata Blessing yangaana okuddamu okwogerako waba weegomba bba wange mukwano gende wa mama Fina akunaza ekisiraani ola wadibira ku street oli kunzo nja Samira nete yeetunda olinaku bujulizi bajja bikubuuza Shaddy yeetunda nkugambye namba y'omuwala nagijjamu nga mpadde obujulizi ne video nali nzina ng'ali ku street ng'adibye ng'akwana abasajja nze ndina connection nyingi mukwano kugamba mukuba ekifaananyi nze bansindikiranga bu video bw'oyo namukadde ng'ali ku street ku Baniyansi ng'ayimiridde Baniyansi kizimbe Baniyansi kuliko metro kale ke kafuka abamalaaya bannayuganda we babeera Baniyansi ke kafo deire kati Shaddy namukadde Shaddy namukadde oyo namukadde Shaddy yayiika tomulaba ino obubako ku face olaba yeye lusaina ne iPhone yakuzira nze ndaba muto
Ani Shadia mwana oyo na ali mu myaka gya kufa mbu mutoto mulaba olaba bikomulaba omutya ate nga omulabira mu filter olaba abera mu filter n'atunula wotyo katolonga singa tali mu filter namulanga ali ku swimming pool nga ndaba ngo naye banange salama wana tamulanga ku swimming pool namulage naye nange ngalinga agenda okufa swimming pool eno ogenda ko figa ngeza ffe eyo figa mukwano esana mu biddiba agenda ugire mu biddiba obe busoge wamwe temuyina biddiba omanye biddiba kye kitegeeza this ebiddiba ebe byonna owugiramu mbwagwe mwinake obusungu nedda nze Shadia ekinuma kuyingiza bba wange mu bintu okitegeera bba wange mwana muto ate nze mukama nampa ne bba mwana muto Shadia ye mukulu watuukidde okwebakaka abasajja banane bakuzaalamu obwana bwanjawulo yenna otunula nga agenda okufa yenna olina iPhone naye yakuzira obubaka obako genda ku TikTok olina ku data munoonyeeko teeka mu Shadia Wakyagulanye nolabe nga bwatunula Shadia oba gwamulabisa data nze ndi mwana mukadde munange nne emyaka 26 naye gwe ate oli mukadde nnyo nze sikweka myaka Shadia omwana mukazi n'aba nagamba wali musiyazi wakola sente Dubai sente n'ozigabira abantu n'ofuna sente n'ozigaba n'oziwa abasiyazi wali oyagala nsi ya gennyoko una ali ku live anti tava ku live kozi waadya eno mwana we ke kakana kerama ke yakwata ekifaananyi olina okubeera ku live kozi kwadya alina onabamuwaga abamuwayo obusente uyo ku beach laba nga bwatunula laba obubaka olaba wano bagamba bati yene yayiika katono naye kayiika okalaba waggulu mweru wansi Coca-Cola ekizigo kyamuzize tanayiruka bulungi alenga Modern Music Modern Music naku zino yena yeyerusalayika yekuba mpiso okitegeera nze sirina ntalo n'abantu naye mukwano omwami wange akuluma omwami wange muje mu bintu byo tolifuna mwami nga tata Blessing okitegedde namukadde tolina kyogenda okunkola weesonyiwa obufumbo bwange nze wooba onvuma toddamu kuyingizaamu bba wange tomanyi bba wange gyanzije wali oyagala mbumbeere nawe ku levo yemu oba lwaki bamala yamusanyuka nnyo ng'omuntu abayiseeko olw'okuba gwe kyetunda baithawo tokyetunda kozi bangambye obwamalaya bwakusaze susu yaddiba wavaayo n'ofuna omulimo mu patitioni era naye yakuwa sente ez'okunoonya omulimo yali mu Nigeria olyoka ofuna omulimo ogwo gwa balista kati buli wafuna time ng'adda ku live ng'atandika alinayo n'abamuwagira munnange naye oli ku kyeyo ovuma ali Uganda gakulemye okulabirira famire yeewamwe oli kufa oyasama naye ku luno twafunyeyo Rama era Rama wangaale watuwonyeza na mukadde kati yasirise nabye yabivuddeko kati abeera ku live asabiriza bibye takyawankula ntalo Shalom osirise efya TikTok ostera bigoberera omukazi nga yamvuma Shadia yamvuma naye kyanuma kuyingiza mu nga byatrendinga omwana nga yamvuma ati je biti abimpereza Shadia yamvuma nandangira nga nali musiyazi nandangira nga nakomawo ne sente nenziteeka uyo ali kulayo teyagwa nadda ku bange nagamba bbawo mwavu akati obuzibona TikTok zange sinza ajiwani mukwano bibeera ku social media nga na trending eyembwa ng'envuma ate yeegata ne kabaata ate nsinga bene mbakatyo switch ku Grace Media mbanye ku Facebook eyo ate nze ku Facebook enyumya waba bu memes obwa mpira zembera ku TikTok yemalako abantu stress naye kati wamusonyi kati kabata sikyaliwo so kabata sogera naye namba yenjina mu WhatsApp njogera naye wetsanide nga olaba na mukadde yamuwa airtime ankubire namukadde wagamba kabata nkubire nga bali nga muri ku live ya kabata nankubira okitegera nankubira ku WhatsApp zayi samusambu gwekironga nebase ne mugamba sina data namukadde Shadia Wakyagulanye nansindikira mutwalo nali sigukusabye ate omuntu gwotagala ate yakusindikira sente nedda nali nebase okitegera nga nebase Shadia ine namba yo kabata yajimuwa nagamba kabata yankubira ne mugamba sirinaako data ndi ku wifi naye wifi eri slow tesobola kugenda ku live olwokuba yali ayagala ngende ku live munange afune viewers anvume omanyi ayasama era mu bivumo baba weetaaga kaadi
Rena gamba sina data wifi eri siro kozi fe watubera wakati kosa ka wifi kamera siro tekagenda ku live nanterako omutwalo kabata yamuwe namba ya simu reyanterako omutwalo amangu ago natandika kwesoma gwenze nakugulidde ne data walo ino omugula kozi gwe walonja galo kitegeera nere wangulira data nenjija ku live nagenda olaba ngo yasamanyo nenvaako nengamba nze kankuwa obudde kozi ekiro mbera mu kifuba kya bba wange yaddiba gwama ekiro nsula mu kifuba kya daddi kati yankubira sawa musanvu ngalooza ndi muwulunga gwe mukwano oba osula n'ecupa mu bisambi gwamanyi nze nsula mu kifuba kya daddi ecupa eyakyate ecupa yaki oyo lwe yaddibanga nnyo ng'alina akasagaza obusolo bumukuba kubanga yeefumita ecupa mu kasolo naye kati Daddy Blessing yangamba Brenda byesonyiwe toddamu kubyogerako era kati ndi good girl singa nakuvumira mwaka mulamba gwe koze bivumo mbirina ebiwemula naye n'olwokuba abazadde bange nabo mbawe ekitiibwa kati balaba social media katasobola musonyiwa namukadde kati nkyogedde wano mu kamera kati ku mutima kinvuddeko kati ndi free n'oddamu n'oyasama n'osesema tolifuna mwami ngo wange ekyo kyekikuluma omanyi ku nsi kuno Shalom kankubulira abakazi kwekazi naye n'oba ne ssente nga tolina bba wakutegeera nga tolina musajja oba toli like obulamu buba tebweyagala okitegeera bata bali complete obulamu buba tebweyagala kati nze bba wange simwavu koza atulabirira look at me alabirira nze asasula ennyumba alabirira omwana we anyambaza oyo aba mwavu ng'anyambaza ate nze nga sikola nga ndiisa kati gwavuma bba wange bwavu gwe weegomba bba wange kozi bba wange ali handsome awooma beautiful byebikuluma bba wange mweru teyeyerusa nga ggwe ate mwana muto musinga n'obukulu bba wange alina emyaka 25 ndina 26 tebamukubbeko ng'omuwaanyi ennyo bba wange si kumuwaana byenjogera bituufu lwakuba mukama tanamusumulula kumuwa ssente bulungi akamusumulira kati ekyasinga okukuluma kulangira mbu ssente baziwanga balezibiyani nze kyasinga okunnuma komyawo ate ebyayita byange mbu nze nali musiyazi mbu ssente mbu nenziwa abakazi tobangako musiyazi simanyi we yabijja gwe omuntu abeeranga n'abasajja mbu ssente namala nagamba mbu najja ne ssente nnyingi nentandika kati lwe yalaba ekyabasiyazi tekikubye nnyo nagamba naye ndina ssente nentandika okuziwa abasajja ensi eno lwe yalaba ekyo tekimaze nadda ku bba wange gwe ndina eyanzija emagombe yala afudde bba wange tata Blessing nanzijayo kati nze namukadde nali tumwagala ennyo bba wange namukadde nali sobola kuddamu I mean singa ne kati nkyakuvuma naye olw'ekitiibwa kya bba wange yangamba siddamu okwogerako era leero gwe gusembyeyo nali nakubulookinga n'okubulookinga tata Blessing yangamba lwaki omubulookinga muleke akulabe nenkujjayo era kyobola kati olabe ebyange nange mbirabe ebibyo era singa sirwama nze singa sanditegedde mbe wamwe musula ku ttaka wadde naffe ewaffe tuli baavu ewaffe tuli baavu naye nze sivuma abantu ku social media osula ku ttaka wategeeza ki tunalaba ennyumba y'abashaddiya wakakasambu yeeyo Rama yagenze Busia n'abijjayo ye ate yeewakanye lwakuba ekyomukisa munange lwe bamaze okubijjayo batandise omusondera nawudde bagenda gikuba brasta naye kyenkusaba toddamu kusesemera abantu koma ku Rama yavuma mukazi wa Rama mugumba naye nga nawe akaanako kewazaala katunula ng'enkima kaana katona tujjemu abaana kate lwaki yavuma babane enewe kansiriko olw'okuba ogambye tujjemu abaana naye era nga ne ku TikTok gyebiri tujjemu abaana kale mbajjemu abaana baveemu kati mwesonyiwe like you guys forgive each other namukadde nkulese naye toddamu kuyisa bba wange mukamwa nze nowonvuma ate kati ogenda kunkola kyogenda kunvuma kipyaki va ku bba wange sigwamuliisa sikuzaako mukono oba kabufunye bulungi nnyo so Brenda bazadde munyiivu naye kati ensonga azigonjodde mpola omutima guwewedde soko nywemu kano ka Shalom oil okwongera ku size abasajja n'obuwanvu kano koolaba kale ku 0705 271973 Shalom power nakwesa ku masturbations funa morning erections n'ebizibuzibu buli musajja yenna jangu ku social ground ku Shalom Health Services Brenda Mouse bulijjo kindi ku mutima ate munange kabata agenda n'amukyaza n'amuwaga nange mpola wakyuka wafumbirwa nakyuka nafumbirwa abantu bagala kubba bbaawo
Kati omuntu amanyi wa kuvuma mbo oli malaya mbu kigenda kunkosa oba nzire emabega nze bambika nkugambe nze sobola kudda emabega ekisooka bye nakola nabikola nga ndi muto naye kati nkaddiye buli kimu nkikoze nga ntegeera katugeze lwi nali mwana muto nga sitegeera naye kati nkaddiye nkuze ona n'omwana ndina omwami okitegeera kati temulina kye mungamba wobona nvuma oyogera ekintu ngolooza ogenda kunafuya nedda ate nze wonvuma ne sitakuddamu tegera mbu tata blessing anganye nze singa startup era banange tata blessing wangaala nayiga empisa sikyavuma kwegamba nkuze tata blessing yali akyamulese mu mbeera atwejjidde is okay is he fine Mr Brave simulese yo namulese nga agenze kuyiriba jali naye nga ali mulungi yabale tukwagalira mpola mpola tubeerayo eno nsi wotagiteekako maanyi owangula ate obeera bulungi ng'oli free kasita okendeeza amaanyi kasita okendeeza amalala abalina amalala wali abala balina amalala ensi neemukuba n'atakiriza mbuki mbeemukubye nsonyiwa okukomyawo olwo omuwala ngani Dragon Lady no I miss habambi Hallelujah wayampa story ennungi kansoke nga tetunayogera ku Dragon Lady ani Sharifa Chavala ngambye ensi wekukuba akiriza mbekukubye Sharifa gwe wajjako interview yagamba mbu baawe yasaddaaka nti mwana oyo mwana teyakiriza mbu ensi ekuba ate teyakiriza mbu obwavu bujja kati yali mu mbeera mbi n'atakiriza mbu ali mu mbeera mbi yalimba oyo Sharifa wayiriza naawe ovanga ffe twali kaleredda oyo Sharifa yali mubbi omanyi yawalampa plywood y'abane n'agenda mu lumu y'omulala n'ajjamu emitwalo 10 gy'ekibiina oyo Sharifa yali mubbi kati namulaba mu kamera nze saamwewuunya kati ensi buli wogiteekako akazito naye omwana yawalampa plywood kati Sharifa singa yakiriza embeera gy'alimu ekyo kya bulijjo n'akomawo n'adda mu kamera oba n'asaba obuyambi ate omusajja yamubbako ebintu bye ssente kyemanyi ku Sharifa ku kyokwewola looni kuziteeka mu basajja kyo kisobola naye ate looni abawala ateeka looni mu basajja tewali bamanerenda bakuwola miliyoni 15 nga tolina wuwo like nga tobalaze kyapa bantu bamulekera ebyobugagga biriwa banange ekawanda ennyumba ezo tebyali bibye Sharifa mubuuza nze mbadde naye emyaka meka Kaleerwe Kawempe wenkulidde Sharifa namulaba dda oyo muwala yafekinga nga live lwakuba kati tasimanyi oba ali bulungi nasembayo okulaba nga nsindikidde message nga siku WhatsApp ko sina simu ya WhatsApp nga ali nga nkolimira Brenda wadda ku side y'omusajja naye ekirungi nawe olina omwana kankulinde mukwano back to sender woba njagaliza ebibi bikuddire nze ndi safe kati onga mumaze basebo ne banyabo nonya mukwano gwange gwe bayita Dragon Lady yabula Sharon tonya nambaye teriko ogikubako teriko kati simanyi oba ali bulungi oba depression yamutajuka naye yali muntu wa drugs nga omanyi Uganda tulina mu kasente wali ku kyeyongo ina sente n'okomawo nga baziridde okitegeera Dragon Lady yakomawo nga sente ze baziridde n'atandika kale okwekyawamu awo nga akozesa drugs naye kati amasimu tegaliiko gwe wena ng'olaba ku Dragon Lady mugambe bambi agule akasimu at least atutegeeze mbali bulungi ayinza okufa nga tetumanyi okitegeera ntasobola nenga gyali Dragon Lady nze nkwagala yambeererawo ekinnuma yambeererawo yakuyigiza okuba ice no yambeererawo ng'ensi enkubye nga drugs lwe yali Dubai yakwata mitwalo 5 n'agansindikira nagakuwa nga ndi wa bba wange yes yakwata mitwalo 5 n'agampa nolo bamukwata n'enjaga ng'ali Dubai era twesinkana twemitingako nenga Dragon ali bulungi nze nabeera nga Dubai ne Dragon nga mpa buli kyenjagala nenga just mukwano gwange natokoma kwekyo ne wane Uganda nabeera nga ndabirira until now nze oyo mwana yangamba Brenda todda ku drugs wadde oyina bbaawo todda ku drugs kale ng'olaba awabula alina omutima omulungi naye kati kintiisa oba kineewuunyisa okulaba amasimu ge gonna tegaliiko ate n'ennyondolo Rozeti eyali mukwano gwe eyabeeranga naye ng'amugyako interview amunonako airport tabyogerako okitegeera kati simanyi oba ali bulungi oba tali bulungi gwe wena ng'oli eyo bambi ng'olaba ku Dragon Lady mubuuzeeko oba ali fine era nze singa manyi gy'abeera singa ngendayo nemukeberako tumumisinga we miss you I miss you my bestie Dragon Lady abuze Dragon Lady abuze kye kyakuviirako Brenda Mazo otandika bu drugs obwo
Bo ayisobo yokubya. Drugs bintu bya group. Group influence. Bintu bya group era banange Benja siri kusonyiwa. Benja yanjegereza ice. Benja yantuusa mu kaseera kali ke nalimu naye Katonda yansindikira omwami wange my husband. Abafe. Mr. Brave. Oyongedde okulumya Shadia. Mr. Brave byonna ye yabinjijjako. Kati kati mi amwe mother ndi mukazi mufumbo kwegamba twebaze Mr. Brave naye nga bali ku drugs bambi muzeesonyiwe drugs temuli lugendo abanywa omwenge temuli lugendo ate abanywa enjaga temuli lugendo nga Junior weesonyiwe enjaga Junior no jebbi abafe temuli lugendo munywa soda munywa amazzi yes nyenze wembera wakanywa hema amazzi genywa sina byenywa mpozi n'omukwano gwa tata Blessing gwe guntamizaawo omukwano gwaki omukwano gwa Daddy Blessing gwe guntamiza kyova buli kaseera mbeera happy mbeera musanyu waliyo omukwano ogutamiza tata Blessing alina omukwano omulungi guntamiza neneerabira mwenge neneerabira buli kimu neneerabira kirabinga kiro tokyagenda mu kirabu kati anze sikyagenda wakiviirako sobola kubeerawo n'embirowoozaako kale era tewali sente naye era sisobola kubeerawo n'enkirowoozaako mbuntwala out watawakkala wakkiriza ensi wagijjako amaanyi nakkiriza ensi kati njiraba bulabi nfokasinga kulabirira omwana wange okitegeera ndinda tata Blessing zanampeeza akameeza oluziraba nga nfumbira omwana wange kati ensi njiraba bulabi nagijjako amaanyi wakkiriza mbwogezze nanti Daddy Bulle si walunyo omwami wange si walunyo ate mwabalowooza mbu ndi ku drugs ezigeza banange nze ndi ku nakyo oba mulowooza ndi ku famire waliwo embwa gye nalabye ku TikTok ogeze famire nawe gigendeko nze siri ku famire just ndi mugezi okulaba sinafuna lubuto olulala kati gwe gigendeko olaba oba nagejja anti wagamba oli ku RVs ezigeza oli ku ddagala abasinga bamanyi mbu nze ndina bikemiko oba products bye nakozesa banange sina bye nakozesa siri ku family planning ate era family planning sim because buli mukazi olina okwekuuma naye nze sigiriiko mukirize mugaane nafuna full package omwami wange siwalunyo wangaala Mr. Brave laba Shalom nedda abantu kyebalema okkiriza bangamba gwe sawa yona ogenda kukoga ebyo bijja kugwamu bidrugs ze munange sisobola kukoga mpozi tata Blessing nga nkyayi nyinza okogera mu lunaku namala kukyawo olaba just tuyomba mu katono si ye musirifu omutima gunkuba nempulira nga neesise bannange laavu banange era basinga omaza bambi muli bagumu kunze olaba tata Blessing anyiza tunyiiga nendowooza bingi nentandika kulowooza kino nenkogerawo naye nga tuyombyamu katonotono naye nga nkyali naye kyagejera ddala nnyo okugejja okufunyemu ebirungi okugejja tata Blessing ampadde emirembe mingi n'akisuusa kyova olaba natandise products z'abamonjera abakuba empisa okukoga ekibuto emirembe abadde ampadde nnyingi nnyo n'akisuuka nengamba kansale ku size era we mundaba nga nkozemu katono awo mumanya empiso zaakoze dda n'ekibuto kikino tekiriiwo katulwatuwa ku magezi bansambya fanicha waleme nawe kuva mbufumbo bansambya fanicha ndaba be batrendinga naye bagamba stunt naye nze mbambi mbadde mbalaba bulabi naye nze ku nsi kuno nyumirwa okulaba abantu nga bali babiri beeyagala sokoleke nsambya fanicha bagamba stunt bagambye mbu stunt mbu bagala kutrendinga mbu ebintu byabo byabadde ebiddibye tebakyabagulako nga abantu babadde babeera bidde ensambya n'emirembe mbu nabo kabacreatingeko stunt batandika okusasula ba bloggers ate okumanya eno Uganda buli kimu kisoboka osobola ate stunt yamwe bambi ya trendinze yakoze webanga stunt then webibanga byaddala bambi nze nsaba mudiringaneko nze nyumirwa nnyo okulaba abantu nga beeyagala. You want to see people who are in love? Yes, cause ebisiyaga babigoba. Tulina olaba mwami na mukyala so si musajja ku musajja. Kati no nalabye full figure ngagamba mbu nsambya ajja kabina mbu bitofu. Sinabiraba. Full figure yagambya mbu nsambya azina kabina mbu kyovola ba mirembe tazaala. Kati weba stunt ate nga yatandise okuzaala obuzibu eyo stunt nabaki.
mbu nsambya mbu bamuli ngensena okaba bwoseka naye ensonga ezo ziba zayingidde mu full figure kati oba mwamuwadde mmeka simanyi kozi full figure wali sente walipira yasoose n'awolereza ensambya kati ali ku Mirembe Beddings kyokka tamanyi mbu abo bonna beeyagala full figure nawe kankujjire oli kikazi kikadde eva mu bintu by'abaana abato ngawo wajja wano n'ombuulira mbu siddamu kuwemula nze nabivaako ojjuka nakolako interview naawe najja natulipira ate Shalom ojjako omwana ebintu biki lwewambuulirira n'ensirika saddamu kuwemula naye nange mama nakanjako kusaba va mu nsonga z'abaana bato ate kifo kyakubagata ate g'obagatulula kiki ekituufu ky'oyagala wadde twagala sente naye bananga mazima gasigala mazima nze omanyi Shalom njagala nnyo sente naye olina wampa sente mala neemuvaamu oluvannyuma ne ngamba bambi zaali sente naye kituufu kibadde kyekino lwaki obo oli muli wankwe no kati amazima ne sente nyiza okusalawo ngende ne sente naye era amazima gasigala gavaayo kati nga olaba full figure ebiseera ebisinga ayogera amazima naye sente zimala ne zikola ki w'omuwa sente adda wano n'abikyusa nga byasoose bibadde by'amazima naye nga full figure weesonyiwe entalo z'abaana bato kifo kyakubagata ate g'obagatulula nze sikulinako buzibu kozi wambulirira nange nentegeera kati nange kyenkusaba va mu nsonga z'abaana abato kagola tebatuuza bwengaali mu bufumbo mukwano nze sirisenga nange ngezaako kuzimba obwange bba wange obutankyawa ngezaako kwerunga ate nze nzire kuwulirira abalala nze neerunganga buli kaseera kati werunga otya saagala bba wange nkyawe onywa okula sina byenywa kozi nze nakyolala empooma sina byenywa just oyigamu butonotono nze mbeera ku simu nga njiga obwo busitayiro butonotono ate naku zino omubiri gubadde munene nnyo nga sikyesobola banange n'obunene nabwo nga busitayiro obulala sikyabukola lwa bunene osese Shalom no interview zo zijja kututta njogera amazima ate namwe ababeereyo ne mugamba naye ono waliwo yakomenti nze ku TikTok yange nagamba naye gwe oli mufumbo naye oyambala weebatyo oyagala nyambala entya mbaga akyusa mu nnyambala mbu nkyuse mu nnyambala naye zino engoye zenyambala tata Blessing yazigula era sobola kwambala olugoye lwatangulidde ate nze sente mba nzijeewa so mundeke nyambale kyenyambala ku TikTok tata Bule yaba akiguze mundeke ate ekirungi mba mbyambalidde waka nowenfulumamu kyenyambadde tata Blessing aba akkiriza mbu yambala kino kati mwabeefuula mumpa amagezi temuddamu kumpa amagezi ku nyambala yange kozi bba wange yantegeerera mukitegedde bamikwano waliwo omwana yambuza yampeza menya nga njagala ojja ombuulize Blend omumbuulize yava atya how did you fight the addiction wava otya ku addiction ya drugs ezo ki ekyakuyamba bivaako process kyali kitya okuba nga transforminga nanti nze ekyanjijja ku drugs kati tata Blessing engeri yali akyakola enankulabye namugambanga nze abadde anywa stick nnya za weed mbeera ng'ondeetera kamu abadde anywanga walagi wa sente mikabera ng'oleeta wooti mpola mpola tata Blessing n'abeera ng'akinkolera bwagenda okukyanga sikyamutuma walagi sikyamutuma weed sikyamutuma kajjaani kozi ice yali wa bbeeyi era nga wali saasobola muggula nga sirina sente ya drugs namuvaako mpola mpola tata Blessing yamunjijjako mpola mpola lwatuuka nga sikyamutuma wadde akajaani ke kati kakuba ke bateeka eno wanywako kuba mijaji gw'omuwala bamanyi mijaji w'abasajja buli omu amukozesa waliwo ne serebu gwe n'alabye ku live ng'amutaddeyo kyokka lwe yaseese ne bigenda wano mumanyi serebu kyanywedde mijaji erinnya lisooka ke nnaku zino manyi baserebu abayimbi bafuuka ba tiktokers obasanga ku live ekiro kati oli yabadde ataddeyo akajaani n'aseka ne biyita muno ojjukira bimanyi eyita muno oba tobifuddeeko kyokka oli mpandiikire wano olwesi tatomumanyi mpandiikira tulabe akalya siri erini akateekayo nze n'obujjo nali manyi akozesa widdi yekka naye namulaye jjuka woba tokozesa kajjaani woba tobimanyi tosobola bitegeera naye nze nabinabye babikozesa tupozi nga ejje byasa akanzita tuddeko ewalala sira sisembedde nnyo eno
Bakulaba. Okay. Tuli bulungi. Mwebale koma tufuddeko mulango abakamafe bannaye mbajjukiza okwesa Airtel Pay. Yiga *85*9# obenga atojja kuwangulira ebirabo bingi nnyo ddala. Ndine mami Blessing, Brenda Mouse. Tekako Mrs. Mr. Brave. Kati embaga yaddi. Ekembaga kireke munange embaga ya kutegeka atete tulina sente. Mwami agenda. Obulamu bwe bukulu mukwano nze Shalom kumbera gye ndima era ne wenfuna sente. Kati sobola zikwata nkoleme embaga. Nkole embaga nga ndi mukazi. Nzo kufunira omugagga. Nga ndi mukazi. Abateeremu embaga. Nsoka kumugamba kyokoze kirungi naye soko tugulireyo poloti. Agala poloti. Era nze njagala poloti. Agala kuzimba. No webeera wezo okuzimba mu kamera jazireta naye nga manyi Blessing mufunide. Kati poloti wogifuna n'ogifuna ye mu kyalo ye mu bende ogendayo? Yes. Nova mu kibuga Brenda. Shalom ewuwo tewaba wala. Nze nenfuna poloti oba mbalala oba wa Kampala kati nga ndi munfunyemu ki. Ewuwo te bagamba bata ewuwo tewaba wala ya. Kampala omukonga luto nakyo mufunyemu. Katate mfunye omukisa mfunye poloti ye wala ate nga n'ogenda yo mbola okuba ndi mu Kampala muli mu kalungi ki. Temuli. Twena ba Luganda Kampala aba family. Asina ali mu Kampala omu. Togera naye tata we yala azalirwa ne tata wange ate naye ali mu bufumba libibye kwegamba nze mu mbeera yange nga we nakyuka obulamu bwange ngere ensi gyezo obumanyiko siriko ku mukono gwa family mboba yanyambako. I know. Ndi kumanyiga bba wange nere nabonabonera eri bba wange yeyanyamba. So sina wa family yankwatako mpaka nikati kwegamba bagamba wo mukwana singa wa Luganda ya. Nakati bawo ye best friend wo. Ye best friend wange ye buli kimu. Kamala byonna. Ye kamala byonna. Bananga. Kozi nengatako nokwebaza mama Fine yampa simu. Omanya abasinga kibayombya mugamba sisiima. Banange nga nsiima. Mumanya okundangira esimu naye esimu mama Fine ye yajimpa era nkweyanza. NSB phone nkweyanza webale nnyo webalire ddala. Oba abantu batera commentinga Brenda weerabira. Kaki ekyakuyamba okuva ku drugs ofa ku addiction? Maze okunyonyola. Ngojeko omwami. Acho tugambye. Okay nga njijeko omwami era tewali. Koze era lwenava straight ba wange yantwala waka ate nkulimbe. Nabeera ne ba wange. Tewali. Nabeera ne ba wange yanjijja nankulabye nantwala ena Bulagala we nawonera. Ya. Nawonera uwe. Ya kukyusa. Ye yankyusa. Naye n'omusajja azimbye omuntu. Kati wanda bansinga yewuunya. Ho. Omusajja anzimbye nange neeraba. Nengamba Nvuddemu omukyala. Kati eja kati kisenga obuli bakyano balekera ebintu by'okwetunda. Ola Shalom ku nsi kuno nze so agamba omuntu mbave mu kwetunda abantu balina ebizibu Shalom abasajja basuddewo abakazi nga balina abaana baabo ate nga ebiseera ebisinga fe abakazi tukola ebintu lw'abaana. Okitegeera abaana balina ebizibu Shalom kati sobola nze nabeeranga n'abakazi abakadde naye nga bagamba gw'ofuna sente oli mwana muto gwanaliisa abaana baffe okitegeera nga abakazi baddiba naye ng'olaba bandinako obusungu. Abakazi badibanga. Abakazi ekiseera ebisinga betunda lw'abaana. Era kyovola abamalaya basinga baba bakulu nnyo naye nga balina enaku ku mutima nga teyandyetunze naye olw'embeera y'abaana. Wali asobola malaya omukulu? Bimalaya nawe bibeera n'eddogo. Nze nalabanga obulenzi nga bwe bugula ki abakazi abakulu naye ate ebizeeyi ate nga bye bigula obwana obutwe kagamba this life no balance. Ngosanga muvubuka ngo ngakuzimalayo omukulu. Iye nga atwala omukadde n'ogamba yinza omwana andese naye nga amututerwa amaanyi ga kirwaddogo abakazi baloga. Ne wali wadibyeko wadibakokko. Nze kikazi kyandibyako eyo kaleerwe era nemala nenkizuula. Kyekyo kye nakugamba kiri kimalayo kyali kyambala wano susu. Omukazi yagula akapale kageza susu wano. Sakuwaako eyo story. Oyi ne kati malaya gyali era malaya waliwo omukwano gwange bamuyita Jackie yangamba. Woba oyagala ebifaananyi tusobola bikukubira n'obiraba ne kati gyali yeetunda. Gwe mukwano gwe na malaya tena mikwano nga siba malaya. Sina mikwano gyaba malaya naye okusinziira embeera yalewo wano eya Sharifa Juka yali malaya ng'ajeyo ebintu nga birese mu kamera. Bamalaya baavayo ne banga. Olubuto teyalufunira ku road. Manager William abeera Kalero abeera Kawempe. Okitegeera ye manager waawo.
kati abawala nze sina mikono gye bamalaya ne musimu wange temulikozera n'owonsindikira message sigisavinga bangamba woba oyagala ebifaananyi by'oyo omukazi omukadde oyo omukazi yankubako n'okunkubako ne bantwala mu office mu office ya LC no wabeera office like z'okukola mu meeting ole omukazi akuvumye akoze kino kitegeera omukazi ne kati gyali yeetunda naye yeetundira baana be bakazi bakadde nenge embeera y'abasajja okubasuulawo abasajja mukomye omuze gw'osuula w'abakyala mubi abasajja namwe mulimba era nze kyovula ngamba nze ne tata Blessing nankyawa nzirikirawo n'enfa twambu mbadde nkugambye nyinza okukoga nyinza okwetuga n'enfa tekikolanga nga nkyaye ngume kisoboka mbeerewo ntya Shalom jjukira kati nkubamu akafaananyi siina mulimo osobola okufuna ndina omwana kati ngenda kubeerawo ntya naye kati wano ndi wano manyi tata Blessing ajja kujja n'omutwala gambe mukyala emmere sente zizino fumba kwegamba mba ina gwe ndinako esuubi naye kati wankyawa omanyi ofumba emmere ewaka manyi kayambi otwala mufumbira mmere ki ng'akomyewo nze ebyange byabakiga nzolooza manyi okufumba emmere lyawo mbeewooma era lwakuba nawona nga bawange naye mukiga nga njagala nze ebiseera ebisinga nze ffe waka tufumba bange wabataliiwo nze nfumba bumonde kozi nze bwendya ne Blessing bwalya waba waali yatera kwagala muceere mukene wekimukwatidde nga alina mu ssente n'agula enkoko nenze nga nze ntera kulya bijanjaalo bumonde ye mukigo omutuufu byendya pozi n'ekirala we tuba tuyoya nga oli musiraamu nga mulya pooko nga tulya pooko ya kyobola boogezi pooko sijirya nnyo bba wange tayagalanga gye nsuke wano ngambye yagamba olyoke tagambako mbu omukyala ng'ogezi yangamba ogeze nnyo olimba kendeeza okulya era ne mbivaako sikyalya misana sikyanywa caayi mukwano weeriire bino byansi ate kugamba n'oba tolidde kati nze mbadde nsuubira okujja wano ng'ongamba ng'okoze kozi sikyalya swana kyogera mba nkulimbi bawange yangamba ogeze nnyo kendeeza okulya ne mugamba dyendya gwabigula nangamba wadde nze abigula naye kendeeza era kye nakola engeri gy'akola misana sifumba misana pozi nfumbira Blessing katono nalya naye nze sifumba lwaki weerumya saagala kugeja nnyo abantu banvumye nnyo ndi munene waliwo abanvumye mb'olinga embizi nange kyoka embizi gye muvume wooma bitya abamu ne bangamba nedda sikakuzaala naye okisusiza olinga ow'emyaka 10 wenoogeze oyimbulukuse olinga ekitumbu olinga kindaazi abaana banvuma mb'olinga oli ebitumbisa bino ebikola amandazi baking powder banvuma naye munvuma wadde nange ebiseera ebisinga neegumya naye bba wange yangambako osuse lwe yangamba ne ntandika okubutalya lanchi nagamba blend ekimala ekimala jjukira bba wange munene kati ate nange wemba munene biba tebifitinga kati wanaafuna omukazi omulala nze bba wange sikimulabamu tokimulabamu ekyo sikimulabamu mpozeeyo walifuna bagamba munange omuntu atalinamu kasente bulungi mbutaba mwenzi pozi walifuna sente ziri awo naye kati bba wange sikimulabamu ekyobwenzi ali faithful sikimulabamu osobola ofumba ne mujjawo nze kububa lyendina ate kankubula Shalom nze nenyinyala kati sobola tegera mbu ndina mujja wange bba wange ave ewuwo ate ajja ewange nenyinyala nga waguzanga bakasitoma baotamanyi bava nenyinyala ate yali business naye kati yawula business n'obufumbo okitegeera ate era weba business awabeera plastic muba mwambala sigamba mboole akumaliramu naye kati waba bbaawo tayambala kapiira ate ova w'omukazi ono ate omala ojja nze nenyinyala sisobola era nze nentegeera mbu bba wange alinayo omukazi omulala omukazi gwokuba kyenkola nange ntandika kati kuguma omutima nga amanyi kati sawa yona nfuuka singa omaza ate ekirungi lwaki kati mba sirimu like mba seeralikirira nnyo ekirungi twafuna landlady mukazi alika akansolinga mukazi angumya era ebiseera ebisinga nze tata Blessing yalanziramu ng'omusajja wayomba n'omuddamu
kati landlord yangamba Brent nambulirira nangamba engezi tebadda mu musajja kitegeera kati oyo landlord yambulirira kozi mu bufumbo temuyomba naye nze singa bankubakubadda naye ngendera ku bigambo landlord yangamba musajja tebamuddamu waba ayogedde sirika kati wakiyiga kati nakati wafuuka senga osobulira abafumbo nze sina budde bubuulirira abafumbo sina kyemanyi naye nze nganze kati bange namutegeera musirifu wayombayomba n'ensirika kozi luli ng'amuddamu ate yewe omuddamu nnyo ng'akubirawo bange yankubako nga ndi lubuto nali manyi blessing wange afudde yalabbi yankuba yakubira ki olwebbu balingi yali ku live ekiro ne mukwano gwe bawo nali na TikTok account nedda yali ku live ng'alaba ali ku simu nga mukwano gwe gwakola naye jimu ye ng'ali ku live nga gwalaba kati lwe yategera mbu tata blessing amulaba namusindikira request accepting kati tata blessing lwe yagendako kati olwo omulenzi na inviting abawala kati nze lwe bamuteekako ne muterako ring light cause bwali budde bwa kiro kati bawange yali tayambadde gundi yali tayambadde t-shirt kati laba omuwala n'avaayo laba ekifuba laba omwana omulungi natandika okuwana bawange kati kye nakola olw'obusungu naye ntandika okuvuma omukazi gwe kimalayo gweva ku bawange tayagala muswazi kyamuluma olw'okuba navuma ki malaya olw'obusungu nenda bawange aze ku side y'oli ne mujjako ring light nenkijjako ekitaala nengamba kati tulabe oba nakulabira mu nzikiza yankuba yankasukeeri nenkwata ku lubuto lwange landlord si ye yatutaasa ate banange wonyiiga banange musajja yankuba kasita omwana wange teyavaamu kati amala nakwetondera nga amaze okukuba ate nga yeetonda banange abasajja gwanga bbi bayeekera omusajja yankuba ekyasinga okunuma kunkuba nga ndi lubuto lw'omwana wange naye mbola okuba nagambye omukazi taddamu kuwana bba wange era ndiredi najja namukansolinga nagamba tebakuba mukazi omukazi tebamukuba n'owaaba asobeza atya toddamu kuba awuuna alina lubuto kati singa afuna obuzibu olwakufa okitegeera buule waffe serebu waffe okitegeera kuva olwo teyaddamu kunkuba era nze nali manyi nja kuzaala n'omwana ng'aliko obulemu mukama w'amaanyi kozi yankuba naye namuvuma ebisajja ate nze wenjawo namuvuma netandika okumulangira landiredi nagamba oli mukazi sirika naye ndina obusungu kati eyo saa nagamba banange abasajja kati sobola boogerako bubi kozi bba wange eyo nkyali naye naye olunaku lwendibeera bwomu abasajja ndibavuma kati sobola bavuma otudde ku maggwa bawange yabakiikirira nedda bawange tanakola lwaki mba mbaswaza lwaki mba mbavuma olunaku lwerifuna chance evuma abasajja ojja bavuma ndibavuma naye kati sobola bavuma koza abasajja bekyanga nze bawange lwe yankuba nagamba n'okuba omuntu ali lubuto naye ekirungi byaggwa tuli bulungi muli bulungi mpola mpola amawulire agafe Dubai ebikompola mikwanje twali bakuba ebikompola agafe Dubai bikompola babosi babasiba babosi bali baneeko babosi babasiba nezi kampani kale abantu tebafuluma kozi ndina omukwano gwange yali mu kampani musajja yangamba nabo tebafuluma nabo tebafuluma tenaterera Dubai waliyo kembeera bweti ng'okyaliyoko etya covid wali Dubai nali Dubai walina sente awo ate awo delivery yabeeranga ya bbeeyi mu covid abantu tebagendanga ku ma street mwekolanga delivery ng'omuntu asobola kuyita nakuwayo obukadde obubiri tunayita ate nkulimbe bulenyamazi olimba sikwesoma omusajja nga akuwa million 2 ekiro delivery zabanga za bbeeyi ate by then mu covid nabeeranga eri nali serebu kuva edda kati nga nina babawunsa banoonyeza ebigaga ebiba bize mu woteeri okitegeera kati babodegaadi bawo ku woteeri nga mbatemerayo nga mbawaayo kati nze lumu nakolako miliyoni 4 baklienti babiri ya emute yali full night yampa 1,500 omulala nampa 2,500 ze 1,400 ze miliyoni 4 kati ng'olyazi kuwanga mumala essaawa namba
oli weba misana ero soba mu wako katono kozi baba bagaga basama baba sibomo baba bazebuzo kitegeera ate nze nali mutononga ndi cute as you can see lwakuba kati nkaddiye oyina kwamira kati milioni 2 ziba chikanga meka kati wamuteesa full night of course kati oli owokubiri yalanywa nnyo sigala kati wofuna chance olinga obudde bwe bwasigala nywa sigala kasita kuba mu bubiri nga dda kusigala ze nga milioni 2 ziweddeyo ate 10,000 zeri ziba ntono woziza muzeno owulira nyingi okitegera ziba ziweddeyo Ngo manye 12,000 ngoziteeka mu kazi just dakiika ku mukaaga 10 abantu balina sente tabirowoozaako jukira ate abasimu na Uganda abasirimu wansi eyo mbajja kuzitiza mu Uganda tewaguzanga banna Uganda okitegera story ate ogikomyawo ate banange Shalom banna Uganda bali bati Shalom ndekanze nkuze this is 2026 kabivaamu ebyo kati tuli kumbaga era wali twanyumirwanga nga tukola bisitore by'etisiru nga tonnazaala nga sinazaala naye kati twazaala omwana waffe wali nga ndi lubuto nga mbadde mpemula nga ndi lubuto naye nga Shalom onjogeza naye kati nazaala sina gawemula kale akala okubbako omusajja wo abaseddeekeza abawala baneiba bakala okubba omusajja wo bawange talina budde bwawaka era wava ku mulimu oba waba takoze abeera mu jimu waba tagenze mu jimu bawange muntu wa mipiira awagira timu ki nze ndi wa Man U naye yawagira Arsenal ng'olabye goli waki Man U nange ndi wa Man U naye yawagira Arsenal kati waba tagenze mu mupiira ajja waka ne yeebaka n'abeera ku simu ye bange si muntu atambatambula si wa matanta naye awo ku jimu era waliwo akakazi ku jimu wabeerangawo akakazi nenda bakatandise oleta ekibuli katola okumanya ndina ebbuba lingi bawange ero yategera mbunja yomba n'akakazi yangana okuddamu omuwerekera ku jimu naye nga obimanya era tebibulamu kati waba agenda ku jimu simuwerekera ngenda kati wewandisa mu nsako ya bloggers ofune 5 billion ofune ku 5 billion sina connection naziwulirako buuliza ezo sente naye nze sina connection yonna nange nziraba bulabi waziwulira baani abazirimu nalaba gwe Shalom Ntambi Kasuku ye president Mami Beda banji kati tonna collection atengo ne namba Shalom onye Mami Beda ne ya Kasuku nse mwante nawulira mbu ebyo bya sakombu oyina okusasula sente okitegeera ate nawe tewanteeka mu kati nengamba munange nze sige ateeka amaaso ku sente ya government kati Brenda senga tukwa milioni 2 ogazikola muki nze ne mumpa milioni 2 nezo 2 oyogedde nyingi kanga tukuwe mmeka nze mumpa ezigula kapoloti nze nsaba ngule kapoloti wemba nfunye poloti awo nfuna n'amaanyi aganoonya ki sente zizimba naye kati sina kyendina kujjako bulamu katukuwe bakadde nga 10 bokukolera nzola Shalom sente zonna ze mumpadde naziba milioni 5 nga zigula poloti nze kyempa poloti kati milioni 10 nyingi oyinza ozimpa ne zinema n'okukozesa okitegeera olw'essanyu lingi kusaza ali okutteko Brenda anti nali siwezangako ogambye kawumbi nali sikakwatanga 10 milioni 10 sikawumbi ne 10 sizikwatangako nze nakoma ku milioni zaali 7 wazikwatako 7 zalina 7 mu 5 ngova zisevinga waliyo sevinga wano nakoma ne milioni 5 endala nazisindikanga wako okutereza ennyumba ya maama naye 10 sizikwatanga wadde muganga na milioni 5 cash mu Centenary Bank zaalagawo fe twagendanga mu bibaala nze nagabanga sente nze golaba nze era bagamba atakulaba yakugaya ko mugisha waabwe waliwo amaanyi yes awo wasangira benji awo wanasangira benji awo benja naye nga alina sugar mami naye nga amufuukidde sugar mami bannanga abaana n'okwagala abakazi abakulu sugar mami yali yakoze musango ki nanti yakozesanga nnyo benja naye nga amusuubiza emmotoka yamala n'agimuwa naye maama nga benja akaba bukabi nga agamba Brenda tugende neekebeze omukazi tabanga yandwaziza omanya omukazi okukuluusanya ate oyo mukazi yali mugisu ng'anywa ayisi jjukira woonywa ayisi bannange omukazi omugisu yaba atya mbu baagala nnyo sexy kyembamanyiko kyembawulirako era mbu n'omusajja omugisu wakwebakako mbu
mboba tosobola oba kujjukira bbaawo kati n'abakazi abagisu baagala nnyo sex kati Benje yatuuka ne yeetamwa ne mugamba guma oyagala motoka guma just gwe kola bukozi maanyi nga Benji tuula ofumbe ya mulondo mu wiiki agendayo mulundi gumeera ng'agendayo buli weekend mpaka lwe yawangula n'afuna emmotoka kati Benji mukyayogera Benji soogera naye ndudde okwogera naye nze kuva lwe nafuna tata blessing obulamu bwakyuka kati nagoba embwa siina buli kasasiro yonna kakiikya nagoba ne musimu mulimu enamba siina na mikwano siina sikulimba abo bansindikira message waliwo abansindikira message nga nalimba manyiko naye saving namba zaabwe era sibawabudde tera buli mukyala yenna alina kukola bwatyo wokyuka kyusa buli kimu okitegeera kati emikwano gyakyo egitakugatako okitegeera kalungi ako emikwano buulirira abaana gigenda kukonoonera kati olaba n'obwo obuzibu buli ku nsambya ebyo ebitrendinga mbwe obuzibu bwavudde ku mikwano waliwo olw'omuwala nnyo omwenge yeeyita Gloria mbate yawa advise mbate mu bufumbo bw'abalala kwegamba nze siina mikwano nze siina era seetaaga mukwano gwange gwe ndina yeerandireddi oyambuulirira mami waffe tukwagala nnyo ne bba wange n'omwana wange blessing teza emikwano egisobola okutta obufumbo emikwano ekisooka emikwano tezaagaliza ng'egy'abakazi abakazi era osobola kulabamu abakazi nga bantu 100 kati nze njagaliza omuntu wansinga ntegeera nsinga naye abakazi abasinga tebaagaliza kati wakoma obutayagaliza ate nga dda mu ddogo ng'atandika okuwalampa ebyolo kitegeera siina emikwano nagibeeramu nagifunamu kyokujjako okwonoona nze gyali gikwonoonya emikwano ate emikwano gikwagala nze nga nabeeranga n'emikwano abamu nga nedda nali sibamanyi naye nga bandetera buleetezi bantu ne baleeta biguruupu naye kati era abamu bansindikira message naye sibeewe namba sizisaving okitegeera abasinga baalaba nteredde kati nabaali beekweka bakomawo mbu bansindikira message so sibeewa wabeesonyiwa ekiwakkiriza ati emikwano nakkiriza emikwano nakkiriza kati mbeera byange munange wemba ndi waka amaze okola buli kimu mbeera ku TikTok yange wemba sigiriiko mbeera neebasa weerabira buvideo bwo mu mirembe mpola mpola kati senga akufunira omulimu gw'okola twagalayo omulimu osobola kukola ki njagala mulimu naye nze omulimu gwenjagala nga bansasulirawo naye kati sinayagala mulimu gwa mwezi jjukira blessing tanatambula okitegeera singa atambula singa ngamba oluusi ntambula naye kati akyali muto ate biki ebyo kiba kisumbuwamuko mpola wala bizinesi gy'olanga tugirange bizinesi gyendanga yoyo wamonjalo asala olubuto gwe wena ng'oyagala koga jangu ku TikTok yange nkuwa enamba abo bantu bakola bulungi balina obuyiso si mpeke siki bakuba buyiso w'oyagala okukoga w'okuba naddala abaagala okusala ebibuto ebinene mujje mwekwata abamonjalo Uganda babasale ebibuto ate towulira na bubi nze siwulira na bubi kuba natandika obikozesa ate abantu babitya abasinga batya empiso naye ate abasinga babafeze babawadde ebiproducts empeke tebibakolera mwe mulabire ku nze mugende mu video zange enkadde n'empya nze ekibuto kyagenze era gwe wena oli oyagala kukoga inbox me bajje mujje tusale ekibuto ya ku TikTok okwesa mujje ku account yange bagita Brenda Miles ku TikTok gyendi nayo ka siri ku Facebook siri ku gundi ku Instagram ndi ku TikTok oka kibi nnyo kakati ebya Black Sugar biwulira nabiwuliddeko mbate Black Sugar ate yekyaye ne Amosi bato muwa amagezi nejanyuzamu omusajja ate namuwulidde mu kamera mbate family kati nze wamanze kambyogereko weti kati olaba oyagala nnyo omusajja nga alina family nyingi obuzibu ate n'abantu ba family omusajja weyemalira nnyo mu family kati n'aba family baba bamalako gweki emirembe jjukira bundi Black Sugar wa TikTok ayogera kati ndowooza byayogeramu wabeera bamulama batabyagala kati ne bakumira Amos namugamba ebigambo osegeera kati waliwo bamulama abayefula bategeerera nnyo omusajja era nze nagamba bba wange
balamu bo we balabye enkola tebibasanyusa bye bamanyi kasita gonjagala ate nafuna bba wange mukowe yetali ku bya family yali bibye ayagala gwe ayagala nze kati Amos waba yagendedde ku bya family like yabadde tayagala black sugar bakosa ku trending se nyimba ze bache ayagala bali mulavu Amos ayagala black sugar acha mwagala naye asalewo ayagale sugar waba mwagala waba ayagala kula ebigambo bya family agende ne family ebyalavu bije mu family jogenda okwebakako nze nakowezo mbumulamu in-laws onkwanye black sugar wa social media kyosubira wona mukwana ajja kuva ku mulimo goro kubagwe wo musanze osegera omuntu mwagale nga bwali family waba ku social media mugumeyo yo mutabani wa mugwe yasiima kyovanze njagala nazala wange nazala omukwano gwo nazala wange yasooka kale nalaba bula obufaanano bwedda natyamu lwe yabigamba bba wange yamala wiki nga takyayogera naye bango olwokumanya yalanjagala ebyaddala kulo yamala ng'omwezi nga takyayogera na maama we naye kati maama we lwe yalaba nteredde ndi mukazi wavunanizibwa nasanyuka nagamba ye Brenda bulijjo nkulaba ku TikTok webale nnyo webalire ddala kitegeera naye kati buli byenkola abiraba era tasobola kubira tata blessing mbatema Brenda yakoze bino kozi bakimanyi yanjagala ndi bwenti ngakwagala okufa so aba family stay away ne love z'abatabani bammwe obeesonyeredde kirabye family uve mu relationship family zeewumuzeeko bananga osana okufuna mulamu nga akumalako emirembe waliwo banazala b'olugezigezi oyo black sugar gwe muliko ng'ayogera olowooza osobola kumugya mu kwogera kati waliwo ababeefula b'ebitiibwa mbu ate taagala kwogera kati waliwo black sugar ng'ayogera mbu biba bimuswaziza biswaza gwe atali bba wange just oli mulamu kyekyo kyengamba nze Amos waba yasalawo okwagala black sugar yagala mukazi wo soka otumire omwami Mr. Brave tata blessing nkutumidde era nkwagala nnyo nsaba mukama asumulule ebikukute ofune sente nkwagala nnyo I love you bye mweyo kapeka kiss ka flying kiss mweyo ka flying kiss daddy nekanze bye biruma shadi ya wachagula nnyo yagala de manvume yes single mother wabana bana basajja bana kale suga sukanya ko olwaleero mubeere bulungi